somero week ejja abasomesa bagamba nti gavumenti eremereddwa okubeera nga eyongeza ebisale byali ebasuubizza mwagwa wana wano we basinga okusinziira ku sekuritale w'ekibiina ekibakunga amanyirirwa nga Mr. Aaron Mugayiga yavuddeyo n'ategeeza nti no bawandiikira gavumenti ebbaluwa zaali ennaku z'omwezi 17 April 2022 nga basaba gavumenti baba meeting basobole okubeera nga bayita mu nsonga zino ez'okwongeza omusala zigenda kuyitibwa zitya zigenda kukolebwa zitya nebifaanaganako bwe bityo ne bagenza okuba badde bali awo ne bawulira nti sente zaabwe zakyusiddwa ne ziteekebwa mu kwongezebwa scientist abalala batali basomesa wali abalala and of course wali aba institutions aba waggulu eri bano basimala bankola ddagala lya covid we batyo bo tebaliimu ne bagamba tetugenda kukola muno manye temulimu n'abasawo so kakati awo kye tuba tulindira kati ekibuuzo nga abasomesa bali planning okubanga abaana bali planning okubanga badda ku masomero abana bagenda kuddayo abasomesa bana beekalakaasa tugenda kubikola tutya kubanga abasomesa ba science batugamba tebagenda settinga bigezo tebagenda linnya mu classes tebagenda linnya mu labs tebalina kye bagenda kukola paka nga sente zaabwe zongezeddwa kubanga bo bagambye at least omusomesa ajja kuba ndoza afuna akadde nga kamu n'ekitundu atandikirwako paka mu miliyoni nga 4 oyo atinga oyo alina degree nete kiina kyayo bwe kyakoleddwako minisita abazadde okubanga bayongeza ebisale by'essomero abazadde bazinoonya ate abasomesa bagamba kusomero tebagenda bbeerayo katubirinde